nendokoka ate nagenda okulokoka nali mu kuyandayanda nali mu bbanga bwentiruza Mukama yalabanga maliridde okusiramuka kubanga n'obusiraamu nabusomako basics manyi okufuna udhu manyi alhamdu njimalako swala njimanyi naye ekyannemesa ababuulizi b'enjiri baali tebanabakwewa bitibwa byaba bishopu na biki na biki tewaliwo pulezidenti w'abalokole bonna baali babuulizi ba njiri ng'empaka ziri mu kibuga kati nga siina byemanyi enjukira omukaluli kitasoma bayibuli naye nga nnyumirwa empaka z'omu ku baabeerangawo nga tuziwuliriza nga abalokole bano babuuza abasiraamu nti Muhammadi aliwanga akomolebwa ffe Yesu wuuno yabatezibwa simpaka nyangu ezo nno nakati era siziyingiddemu banyumiza byange ebyaliwo mutulage nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ng'akomolebwa mutulage yamukomola nga bo babikula Yokaana n'abatiza Yesu ng'ensi eraba era yamulanga ajja ennyuma wange n'obuguwa obuli ku ngato ze sigwanira kubutuggulula Yesu n'ajja mu kitiibwa kye Yokaana n'atyamu namugambatiza ng'ayanukula ebibuuzo ebiribuzibwa emirembe gyaffe nti mubatizibwa naye Mukama mwe yabatizibwa Yesu n'abatizibwa ate naye n'abatiza kiri mu bwino actually awo nga ekigambo ekisinga okubeera mu Kampala leeta bwino leeta bwino leeta bwino kati bwino oyo bamusaba nze nva wali mu katimba abo waliwo ba complex yaki waliwo akatale nga tutundiraawo kati olw'ekinyumu nga nyambuka enakasera okusaala era nasaala emyezi 3 mbuuza nti lwaki wakoma ku 3 baŋŋamba nti nga sinnabakomolebwa ku 3 awo Allah takyampulira awulira Oluganda omwezi gumu n'awulira Oluganda emyezi 2 nga bw'osoma obusiraamu kati omwezi ogwokusatu bw'oba ogaanye then kati omala budde ngamba sina gonoona budde gye mbadde nva mu kantu kimbadde nva lwakwonoona budde ati awo ne nsigala ku njiri y'oku street nga njiwuliriza sina kyemanyi leeta bwino alinga leeta bwino leeta bwino alinga leeta bwino sebo yakomola Muhammadi teyabula nze olaba sitya mpiso yokka ama babanga Muhammadi amukomodde tandalabika ntambuddemu sina buzibu ntya mpiso ate oŋŋambe mugenda kuleeta kaso bakanyanga kuŋŋamba tibiruma mbukagira omuntu kube nga bateredde dda naye nagendanga okulaba bannange be bakomodde nali ne munnange asula kazo bamuyita Abbas Kyeyune ali kazo Abbas Kyeyune nze sirimbangako byenjogere babituufu abeekazo bamasheeka mubuuza Abbas Kyeyune naye nga bamuyitanga Pascal Kyeyune yazaalibwa ku Pasika ewaffe Masaka nsingako ku bukulu katono ne yali wa Pasika batumuyita Pas kandi bamukyusa ne bamututa Abbas ye yasooka okusalibwa esande 3 tava wansi nengamba basooka Abbas Pascal Kyeyune ali awo kazo akyali mulamu ne mungenda y'omulaba nangamba bujingo yampitanga Looziyo nangamba Looziyo ng'olw'amagulu agakoze ati atambulira mu leesu nengamba kale bwe banga yeddiini entuufu bandage yakomola Mukama wange bwe bandage yakomola Muhammadi nja gguma giri tateyinkana geyeena n'olwaleero bwavaayo sheeka n'alangirira nti yazudde aya nga gundi akomola Muhammadi abaakoze kubanga sikyakyuka ndeze ku maanyi ga Katonda ndeze ku kirabo eky'Omwoyo Omutukuvu ndeze ku ssuubi erigenda okujja sikyagwa olw'ekisa kya Katonda ngenda kwagala Yesu abatali kwekwasa nsonga so bwentyo nenfuluma omuzikiti gwe Nakasero 1990 abambe benjogera nabo mali temunazaalibwa 1990 1991 awe nali ndoko we nali nsiramukiraawo ate nga mbyagadde kiki ekyali kintutte mu busiraamu nga njagala nnyo abantu abasaba nga tibabakaka nali nsomedde mu St. Hamani Enkoni ow'ekitiibwa Nuwa Kiyimba obbi wange twasoma naye mu Bwakabaka bwa Buganda ow'ekitiibwa Nuwa Kiyimba abalala b'emmanyeera abaasomera mu St. Hamani ye Katikkiro Peter Mayiga abalala b'emmanyeera abaasomera mu St. Hamani oba Katikkiro Peter Mayiga yasomerayo but asobola okuba kuba lyali ssomero ly'amaanyi bajjajja bange tebantwala mu ssomero lya kusaaga wenkakasa nti yasomerayo ye Brigadier General Felix Kulaije yasomerayo naye abaavaayo abasinga obungi eddiini yabatama baatukubanga kibooko okugenda mu misa n'ova mu weekend n'otuuka ku Monday ku parade ng'omutwe gukuluma olina okuba n'ennamba 4 za church musooka ku parade n'omanya nti ndi namba 3 mu 2 kidimbo yandi maaso ate bwe mudduka ogenda ku kereziya si yanaakubeera maaso n'odduka n'ogenda ku kereziya ne muyingira kereziya n'obeera namba 21 nga Kyobe Joseph yakuli maaso ne muyingira mu misa bwe mba mufuluma misa n'okwata ennamba endala awo
ate ne muddeyo ku parade nga missa ewedde ne mukwata ennamba endala ne bw'ojja nga weerabiddemu emu bakkubanga ataasomye essande so nga emigga egyo nga gitutamya ne bwe twabeeranga mu butale n'olaba ng'omusiraamu alesseewo ebintu bye atadde wali akakeeka anoonyeza kibula amale okusaalako nga yeyeewaliriza yekka nga njagala eddiini yeetali yakunkaka so obusiraamu bwali bugenda kunyanguyira kuba nali mbwagala naye nga nabwo buzibuzibu ekitabo kyabwe tekirina lubereberye na kubikkulirwa kitandikira wakati ne kikoma wakati toyinza bagamba nti mundage lubereberye from the beginning katonda n'akola ki from the beginning you know everything has a beginning consider this to be wisdom. It's not an argument, it's not an attack. Only a fool can misinterpret. I went through the book. I have it at home. I have it at my office. I have the Quran. I have some hadith. Era mulimu ebigambo bingi ebinyuma naye bitandikira wa ku lubereberye Katonda n'atonda ki nazzaako ki omuntu yamutonda luvannyuma lwaki ebyo tebirimu mu Quran. So saasiramuka olw'ensonga eziwerako naye nga swala zaali zinyangwira ofuna wudhu kyangu nnyo kufuna alaaka esooka yakubiri nga byanguwa era nga bampaana waanaawo okobize bulungi olwaleero alhamdulillahi rabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata mustaqim nga mbyanguyiddwawo kaba tajiwidingamu awo tajiwidinga ennyumira kukaluyisaamu nampulira nga ayogera naye Katonda ddala naye obuzibu bwe bwali girita yagaana kambikomyawo kubanyina mikwano gyange bangi kasubira tebanyiize naye nali nsoose waabwe singa bayina bwino